Olwaleero olukiiko olujja olufuzi Abalungamya B'Emikolo olwalondeddwa lulayiziddwa ku Bulange Mmengo era ne lutongozebwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwagga Mugumbule abadde akiikiridde Katikkiro wa Buganda. Ndayira okukola n'obumalirivu. Ndayira okukola n'obumalirivu. Tuyozaayoza abakulembeze baffe abajja era abalayiziddwa. Mbubaka obwamutikkiddwa Katikkiro Sipiika asinzidde wano n'asaba abakulembeze bano abajja awamu n'abalungamya abalala bonna okufuba okweyambisa obuyinza obubaweebwa nga boogerera emikolo okulaba nga basoosowaza n'okumalawo ebyo byonna ebiweebuula Obwakabaka n'ennono. Buli omu alina kulungamizibwa ssekinnoomu nga tutambulira mu kulambikibwa kw'abakulembeze bano abalayiziddwa olwaleero. Waliwo ebintu bingi ebirabibwa ensangi zino ku mikolo egy'okwanjulwa oba okwanjula nga tebalina kakwate konna ku buwangwa bwaffe. Gye buvuddeko waliwo akatambi ke twalaba nga kakatambuzibwa ku mutimbagano nga kalaga abasajja abambadde busuuti mu kwanjula. Wabula ate ye minisita avunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa David Kiwalabye Male akubirizza abalungamya bano okufuba okulaba nga badda eby'obulikondo obubadde bweyolekera mu mikolo egy'enjawulo naddala ku byambalo n'ebintu ebireetebwa ku mikolo. Ebintu ebyokuteeka bataata mu ntebe ne tubasunda ng'abasunda endeku, ebintu ebyo tulina okubijjamu. Oweekitiibwa Kiwalabye mu ngeri y'emu avumiridde n'abavvoola emikolo gino okugituusa ku mutendera gw'ebivvulu awamu n'okwejalabya okusukkiridde okutuuse n'okutiisa emiti emitono abatayimiridde bulungi mu ndyanga okwetaba mu mikolo gye gimu olw'ebyo bye balengera. Tulabye emirundi mingi nga okwanjula oyinza okulowooza nti waliwo ekivvulu ekigenda okgenda mu maaso, era oyinza okulaba nga n'ebintu ebisombeddwa oyinza okulowooza nti ekikuubo kyakaze. N'olwekyo ebintu ebyo bikanga abavubuka abandi badde beenyigira mu nsonga eno. Mukadde wange abantu beetikka ebintu babeera nga be baapangisiza okwetikka. Mugenda otulaali muli oluwombo lw'enkoko ng'otegedde ekyakuleese. Ndedde kuzina amazina asina nubu yonna ate ekirungi tukola nnyo tujja nitulaba ebirungi bye mukoze ntubikopa wadde mukulu akopa muto mwami Mali akimanyi bulungi. Twali juzi wano nga tukopa ku by'ettaka era tukomawo very soon, twagala kukomawo tukope n'ebirala kuba. Wabula ate ye omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwama asabye abalungamya okwewalanga okugattiriza obuntuntu ku buwangwa mu mikolo gino naddala ebyo ebitaweesa kitiibwa Bwakabaka. Baki abagunjufu bwe bati obuwangwa bwaffe obwo bwe butugunjudde. Kale bassebo abalungamya b'emikolo, obuwangwa bwaffe tebwetaaga nkondo, tebwetaaga kupangirirako, era oyo anaaba bupangiriddeko tujja kubanga n'ebibuuzo lwaki opangirirako. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.